Kadama TV amawulire ge tulina lwaliro ga nnaku olwa mwannyinaffe ali asafaringa. Omuwala ono ali Saudi Arabia nga bamuyita Kyabwesigwa Anita Kyabwesigwa. Anita ono yajja nga ayitira mu ofiisi eno wano agituwadde ng'ayagala tulabe nga tukontaktinga ofiisi eyo n'okubatuusaako vidiyo eno ofiisi erabe obulumi bwalimu. Agamba nti ofiisi eyamuleeta bagiyita Almuad n'ennamba ya ofiisi agituwadde tugenda gikontaktinga, naye asabye okubeera nga mumutaasa kuba ofiisi y'e Saudi egaanye okumuyamba. Omulwala ono yalwala naye bwe yalwala n'abeera nga takyasobola kukola. Bw'aba takyasobola kukola, boosi we agaanye agamba alina okukola ssente ze yamuteekamu ze yawa ofiisi y'e Uganda ng'amugula alina kusooka zimuwa. Bw'atazimuwa alina kubeera awo paka ye bw'anaawulira nti amatidde ssente ze ze yamugula ziweddeyo. Wano we nsabira ofiisi okubeera nga eyamba omuwala ono, ofiisi y'e Uganda Almuad ekubire ofiisi ey'e Saudi Arabia basobole okubeera ng'omuwala ono bamuzza ku ofiisi era atiisizza okubeera ng'alina ekintu ky'akola, atiisizza okubeera nga bwe kinaagaana okusinga okubonaabona ayinza okukola ekintu ekikyamu. Fe wano nga Kadama TV kye tutawagira nti omuntu okwekola ekikyamu, kuba bwe weekola ekikyamu era ojja kubeera nga tolina ky'otaasizzaako. Olina okusooka n'otunuulira wa gy'ovudde, olina okusooka n'otunuulira abantu bo booleka, abaana, so ndaba tekibeera kintu kirungi omuntu okwejja mu bulamu olw'ensonga esobola okubeera ng'egonjoolwa. So Almuad tubadde tusaba mukubire kampani eri Saudi Arabia basobole okuggya omuwala ono mu nju mw'ali, kuba boosi we akozeeyo emyezi 7 n'etamusasulanko wadde n'ekikumi. So omuwala ono ne bw'abeera nga si mulwadde naye kikuleetera n'okugamba nti kanneerwaze lwa nsonga nti wagenda kukola wantu naye tebasobodde kukusasula. Kankuwa omuwala ono vidiyo ye kennyini akunnyonnyole ensonga nga bw'eri, naye nga ayagala kuva mu nnyumba eyo, tayagala kudda mu mukaka kubeera mu nnyumba eyo. Bwegayirisi nkolera ekintu kimu nkonekitingira aba ofiisi mu Uganda bakubira abeeno nzire ku ofiisi kubanga nzijuzizzamu bino ebintu bye bangambye okujjuza ebya bino bya embase n'ebikyagaanye n'obulwadde bunnuma. Kituufu eddagala nze ndinywedde naye esimu yange bagitulakinga kati ese n'engamba mbwa myezi 4 oli mulwadde naye tofanga, abasawo bonna bafudde, oba ofaafa nja kusalira nti oli musiraamu nja kusalira dduwa bulungi. Amugamba waki tondeka nenzira ku ofiisi famire yange namba nenzira ewaffe mbwewamu wali asobola kumpa ssente zange zinakuteekamu. Kati emyezi 7 mugambye guno gwemazeeko ogw'omusanvu togumpa, nyamba ompe buwi paasipooti nzire ku ofiisi. Agambye saakuyita kujja muno okukola ng'oli mulwadde oba ofafa. Njagala nzire ku ofiisi nafunirayo obuyambi obuddako n'abijjuliza eyo. Bwegayiriza nyamba okubira ku ofiisi ya Uganda ekubira abeeno nze nveeyo nzire ku ofiisi segenda amalako sikyasobola kukola wabula sikyasobola g'amazima sikyasobolera ddala.